Leero nga 2 Ogwokusatu 2026 siri musanyufu eri ebintu ebigenda mu maaso naddala Ministry of Education naddala mu masomero ga gavumenti aga sekendule. Amasomero ga gavumenti nganze gye nasomera Kyabenda Secondary School lya gavumenti eri Kamwenge District. Neje nasomera awalala Kyenjojo SS Secondary School nalyo lya gavumenti baawulirizanga omuzadde naye amasomero g'ennaku zino aga gavumenti soogera ku ga private njogera ku masomero agalimu seed school oyaye seed school neda seed school ebeera mu ly'omuntu private naye neteekako ne seed school government neeri supportingako. Njogera ku masomero government aided. Jo nabadde ku ssomero limu n'abazadde abalala nabo batutayo abaana. Essomero eryo lya gavumenti mulimu sente nyingi kusinziira ku mbeera gy'abantu bali mu ssaawa zino. Omwana w'ekisula balansingira mu kakadde kamu n'ekitundu kakadde kamu n'emitwalo 3 ow'ekisulo. Owadde ali mu kakadde kamu ali mu mitwalo 67 n'ezigwamu owadde sikoola. Naye admission ya mitwalo 10 non-refundable. Requirement ze beetaaga naddala omwana w'ekisulo zikwata mu mitwalo nga 8. Ebyo byonna tibandi complaininze abantu naye baagala zero balance ssomero lya gavumenti. Amasomero ga gavumenti secondary schools zaagala zero balance. Bw'oba mwana asasula kakadde kamu n'emitwalo 5 olunaku gwa reportinze baagala kakadde kamu n'emitwalo 5. Naye aga private ni muteesa n'osasula mu installment. Kyeneebuuza ba deputed ba headmaster bakadde bazeeyi bikazi bijaawo byagwa embugubugu beeyisa bubi boogera bubi balinga batazaalangako. Tibiseka oba bigumba oba gwe kisajja gwe n'ekikazi gwe mu ssomero ly'olimu erya gavumenti gwe headmaster gwe deputy headmaster gwe baasa mu ssomero lya gavumenti. Bwe wali osomera kitaawo oba nnyoko yasasula zero balance, bwebuuzi gwe mukazi gwe musajja gwe headmaster
gwe deputy headmaster, gwe basa, gwe director wa studies. Je Wesomelo tanafuka choli sawa zino. Basa suranga zero balance. Mubere mako obuntu. Mubere ko ki? Kati bwe mweyisiza bwe mutyo bwe amasomero ga government ataga private. Mbuza mwe. Amasomero ga government. Kati mwe mono na government. Mwe muchayisa government. Mwe muletera abantu obusungu. Government oyambiddewo muntu wa bulijjo. Bwoba tosobola kumuwuliriza. Government, essomero lya government. Timutadeko reliable situation. Embeera omuntu jasobola ku accessing education ate private. Nadala gwe na gwo mukazi omukadde, gwo musajja omukadde, otudaawo musomero yafuuka nga makaago. Toyinamu wadde kisa. Naye abazadde bakulaajanira. Na kukakada asasudeko $50,000. Omugamba njagala zero balance. Nawe weebuuze. Kale toli mugumba oyina baana b'oweerera kubanga namwe muli bazadde. Gwe wasasudde zero balance. Ngamba gwe ali mu ssomero gitali lya kitaawo, eritali lya nnyoko, wasasudde zero balance. Waliwo a Ministry of Education emanyi ngo mweyisa bwe mutyo mwamaso ate n'obasanga ngu enkya mwekalakaasa. Siri kubasomesa. Administration Committee edukanye essomero lyonna lya gavumenti. Secondary, primary, technical institutes za government. DEO ku district. Bino mubimanyi. Oba muli mu butebe ku district kwewubira mu butebe na kunywa chai. Na kukutura diru nga bwe mutunda mataka g'essomero. Na kukutura diru nga bwe munabba sente kuva mu government. Mwerimbise ngumusomesa baana b'eggwanga. Naye namwe muli essa masomero gano aga government mwagafuula gammwe. Nogamba ngu omwana kuyingira essomero lyamwe zero balance. Kubuluma abazadde be bayitamu walayi namwe mu bulabe mmwe basomesa